tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo, omusumba wa House of Prayer Ministries International. Twebaza Mukama atukuumye n'olwaleero tukomyewo twogere era tusome ku kigambo kya Mukama. Amanya gangeze principal mbaniriza mu program mwena abatulaba okusinzira ku mikutu gyonna ejenjawulo, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku Salt TV, abali ku Salt FM. Kuba program ene eddamu nezanyibwa olwegulo mu program ey'emisingi. Nkujukiza nti kutusibako aba Jonas International College of Health Sciences setendekero eribangula abayizi mu misomo egy'ebyobusawo n'ebyobujjanjabi, nursing and midwifery. Tujja kwongera okunyonyola ku bikwata kwebyo ne kanso kenyaniriza omusumba Aloysius Bugingo ajja lumu wano mu wiki namba. Era tuli basanyufu. Sanyuse nnyo musumba. Amina. Yesu yebazibwe. Mukama yebazibwe. Amina. Mwase bulungi. Tuli bulungi. Okuba lwe twalabagana wano mwasula bunya musiba bulungi, musula bunya musiba bulungi. Paka wiki namba. Yebazibwe. Mukama atukumi. Okuddamu okusisinkana si kyangu. Nziri basanyu okuddamu okusinkana musumba. Si kyangu naye ebitubeerera ebizibu ate Katonda abifuula ebyangu nnyo. So tukomyewo olw'ekisa kya Katonda abatuuliriza era abatulaba mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Mwebale ekisiibo kitambudde olwaleero ziri ennaku z'omwezi 6 nga twebaza Katonda nti omukaaga ogwo bwe gutuukidde ng'ate tuli mu wiiki esembayo mu kisiibo. Olunaku olw'enkya tugenda kuba ne special service ku Canaan Land egenda kubeera y'abafumbo. Twali wano last Tuesday nga twogera ku service y'abakyala, women, ladies, mothers, okuva ku myaka 18 okutuuka waggulu wonna. So service yagenda bulungi last Wednesday. So tomorrow enkya Wednesday service y'abafumbo, abalokole n'abatali balokole, abakyala n'abatakyalanga, abayanjulwa n'abatayanjulwanga, abagattibwa n'abatagattibwanga, mwenna tubeetaaga wamu. Waliwo Mukama kyagala okwogera okuzza obujja amaka olw'ensonga singa amaka gamenyekera ddala ne tubanga institution y'amaka teriiwo, eggwanga liba teririiwo. Eggwanga liba teririiwo. So kakati nga n'abaana bamaze okuddayo mukkirize mujje tukuŋŋaane ku Lwokusatu mu ngeri ey'enjawulo. N'olwekyo enkya tosubwa oba oli mufumbo mwakabeera mwenna wiiki emu ne olaba mutandise okwekyanga, mujja tubeeko bye twogera nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu, amaka ganaatereera, eggwanga linaatereera. Aloysius Bugingo ge gange, nkyali mulamu olw'ekisa kya Katonda. Ekisibo kigenda mu maaso olw'okutaano lwa wiiki eno ye night prayer egenda okuba nga efundikira February. Ffe tubeera na 2 zokka nga zibeera mu Friday 2 ezisooka. So night prayer y'okulwokutaano kola enteekateeka ogibeeremu. Lankyawa y'olwokutaano era ye lankyawa efundikira lankyawa z'ekisiibo. Night prayer y'olwokutaano ye night prayer efundikira night prayer za February. Sunday service ng'ennaku z'omwezi 11 yegenda okumaliza ekisibo ky'ennaku 14. Naye nga njagala kubeebaza abazizaayo abaana ate nga mbazaamu amaanyi abatannaba kubazzaayo. Kigenda kubaawo, Katonda akyakola. Omulama gw'ekisibo kyaffe gugamba nti Katonda ayiringise ejjinja, alijjewo sitaani aswazibwe. Ekyo ekibadde kitweraliikiriza akijjewo. Yes. Amen. Ojjukira Matayo essula 28 wetusoma Mariyamu Magadalena ne Mariyamu omulala bakkirira beeraliikiridde. Ani agenda okubajjirawo ejjinja? Bagenda okutuukayo nga ejjinja Mukama yatumye malayika n'alijjawo, ne malayika nga abamanyi n'okubamanya. Nabagani mwemanyi kye munoonya, naye gwe munoonya tali wano. So yessaala gye twangala okwongera okunyweza nti omubi waakwagala Katonda akuggyewo. Amen. Omubi agenda okuddamu okwetegeeza ng'ekifo kyerera ate nga tokyadda, nga wavaawo n'ekyenja kye baali bakutaddeko malayika gwe baatuma okikuggyako yakituulira. Tewali n'asobola kuddamu kikwatako mbw akikuteekako. Wow. Yes. Good morning, Apollo.
Good morning. Ne Apollo banku sadde. Good morning Prince Apollo. Prince Apollo. Musumba tomanyi ki program eno kyekoze mu bantu. Surely. Abantu batuzaamu amaanyi buli joyita baga nti emisingi egy'olwokubiri. Joji bajanjawo. Bangamba. Waliwo abakyala be Apollo teweefuuyire ng'ombe. Nedda waliwo abakyala be misingi egy'olwokubiri nkola emisingi ku Monday nenkola emisingi ku Tuesday ku lwokubiri tubeera ffekka bwe nenkola emisingi ku Wednesday ne ku Thursday Friday balaba mujja ku lwokubiri gyokka. Nedda egy'olwokubiri bagigamba nze kuba bandaba mu misingi egyo. Kati abakyala n'abasanze mu musajja gwe bayita Yokaana. Bw'osoma enjiri ye yeewandiikako ng'omuyigizwa Yesu gwe yali asinga okwagala. Yes. Yeewandiikako ye Matayo teyamuwandiikako bw'atyo. Luka si bwe yawandiika. Yokaana si bwe Makko si bwe yawandiika. Naye ye Yokaana yali mu quotation quote ezo ezigamba nti omuyigizwa Yesu gwe yasinganga okwagala. Kyandibanga kituufu nga gwe yali asinga okwagala. Era yekyeyatulako ne kimubaako. Ye yekyeyatulako Yesu yali ayagala abayigizwa bonna. Yesu yali ayagala abayigizwa bonna. Nfati bw'obanga alondamu gwe yali asinga okwagala. Eno ffe nga tulabira eno asinga kwagala Peetero. Kumbe Yokaana. Ne Yokaana ne yeetega. Nedda si kwetega Musumba. Abakyala n'abasanze katwe. Ekigambo si kibi. It is about positioning yourself. N'abasanze katwe. You put yourself in the position. Bali mu dduuka eritunda omuceeri. Ne bampita ne bagamba tosobola kuyita wano nga totubuuziza. Ffe tubeerako ku misingi olwokubiri. So twagala nnyo okweyanza abantu abatuzaamu amaanyi abatusanyukira abawuliriza abatusabira ndowooza ekyo kyekisinga obukulu kuba Omusumba ekiseera kye tuyiseemu zibadde saala zokka era we tuli twetaaga saala we tulaga twetaaga saala tujja kwetaaga essaala paka nga ffenna tuli mu ggulu essaala kyekintu kye weetaaga nga bwe weetaaga oxygen. Esaala. Yes. Oba oli kati atandise okuyiga ekyakiwandiika essaala ogyetaaga nga bwe weetaaga oxygen. Oxygen gwe mukka gwe tussa. Gwe mukka gwe tussa. So oxygen bwakugwako oba ogenda n'essaala bwe zikugwako oba ogenda. Era tobeeranga mu kigurupu ekyamalala ekigamba mu si kyasabirwa. Si yeetaaga ssaala. Waliwo ababyogeza effujjo. Baba wagabuwazi kinzi sikyasabirwa abawuzi b'omunyama bajja ne bagamba kati gwapolo tokyasabirwa gwakwatayo tabyakuta tokyetaaga ssaala kati olw'okuba nawe oba oyinawo okwakavangata nawe n'ogamba nti anze temutabona kunsabira Katonda nga enewe lwakisa kye tekibangawo era twogere bwe naye tuli mu kuyigiriza abantu tokkirizanga abawuzi b'omunyama okukuwabya. Abawuzi b'omunyama baawabya Sawulo kabaka. Kabaka Sawulo yali musajja Mukama gwe yafukako amafuta. Naye munnanga abantu ne batandika omuwaga ne bamuwaga n'alekereranga okukola instructions za Katonda. N'agendera ku instructions z'abantu due to public demand. Yes. Public demand yaleeta obuzibu. Samwiri ekisooka essuula ya 15. Samwiri ekisooka essuula ya 15. First Samuel chapter 15. Tutandike n'olunyiriro lw'ekkumi. Tutandise n'olunyiriro lw'ekkumi. Tuvudde walako naye nga kye twagala kwe kwogera ku abantu kye basobola okufuula n'ova mu ekyo Katonda kyakwagalamu kye yakukolera ku bwereere n'olwetera ne Katonda okwejjusa. Nasoma olunyiriri luli mu ngero luli mu luli mu Numbers 23 verse 19. Katonda agagamba nti si mwana wa muntu okwejjusa. So si mwana wa muntu okulimba. Ayogedde n'okukola talikola. Okitegedde? Numbers 23 verse 19. Kwe kubala 23 essula ya 19. Essula ya 23 nyirire 19. Kakati naye ndaba Katonda nga yejjusa olw'omugwagwa.
eno janyene yange ey'Oluganda Samwiri ekisooka essula ya 15 olunyiriri okuva ku lw'ekkumi. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Samwiri ng'ayogera nti nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, kubanga azzeeyo ennyuma obutangondera azzeeyo ennyuma obutangoberera, so takoze ebiragiro byange. Tusidde mu ndowooza. Samwiri ekisooka essula ya 15 olunyiriri olw'ekkumi we tujja okugenderaawo tutuuke ne Sawulo atubulire lwaki mujeemu. Nzizeemu okusoma. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Samwiri ng'ayogera nti nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera so takoze ebiragiro byange. Awo Samwiri n'asunguwala n'akaabira Mukama okukeesa obudde. Night prayer yiino. Yes. Asabira Sawulo. Kubanga omuntu gw'obadde okutteko toyagala agwe bwagwa naawe oba ogudde. Yes. Kati Samwiri yawulira bubi n'asunguwa nagakalera omugwagwa ono ndowooza bulowooza ebyali mu mutima gwe, naye neyeesonyiwa omugwagwa n'akabirira Mukama amuddiremu asonyiwe Sawulo. Wulira ebyagenda maaso. Olw'ekkumi awo Samwiri n'agolokoka mu makya okusisinkana ne Sawulo enkya. Ne bamubuulira Samwiri nti Sawulo yatuuka mu Kalumeeri era laba ne yeesimbira ekijjukizo. Sawulo akoze monumenti ne yeesimbira ekijjukizo n'akyuka n'ayitamu n'aserengeta e Girugaali. Awo Samwiri n'ajja eri Sawulo n'amugamba nti oweebwe Mukama omukisa, nkoze ekiragiro kya Mukama. Alimba Sawulo agambye Samwiri ng'abuzaabuza. Katulusome olw'ekkumi Samwiri ekisooka 15-13. Awo Samwiri n'ajja eri Sawulo. Sawulo n'amugamba nti oweebwe Mukama omukisa, nkoze kati kiri ku ye, nkoze ekiragiro kya Mukama. Awo Samwiri n'ayogera nti okuba ejjagala kuno okwendiga nno okuli mu matu gange makulu ki? N'okuŋoŋa kwente kwempulira. Sawulo n'ayogera nti bazijje ku Bamereki ne bazireeta, kubanga abantu basonyiye endiga n'ente ezasinga obulungi okuwaayo saddaaka eri Mukama Katonda wo. Olina bwe yamuvuddeko edda. N'ebirala tubizikiririza ddala. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti sookoleke, nange naakubuulira Mukama by'aŋŋambye ekiro kino. N'amugamba nti yogera. Samwiri n'ayogera nti newankubadde nga wali mutono mu maaso go ggwe, tewafuuka mutwe gwa bika bya Isirayiri. Mukama n'akufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mukama n'akutuma olugendo n'oyogera nti n'ayogera nti genda ozikiririze ddala abalina ebibi abo Abamereki olwane nabo okutuusa lwe balimalibwawo. Kale kiki nno ekyakulobera okugondera eddoboozi lya Mukama naye n'ogwa ku munyago n'okola ebyali ebibi mu maaso ga Mukama? Sawulo n'agamba Samwiri nti okugondera ngondera eddoboozi lya Mukama. N'engenda olugendo Mukama lwe yantuma, ne ndeeta Agagi kabaka wa Amereki
nenzikiririza ddala Abameriki naye abantu ne batoola ku munyago endiga n'ente ebyasinga mu ebyo ebyawongebwa okuweerayo eri Mukama Katonda wo egirugaali olw'abirimu Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne saddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama. Laba okugonda kusinga saddaaka obulungi n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume kubanga okujeema kulinganga ekibi eky'obufumu obujeemu Apollo bufaanagana n'okugenda mu ssabo n'obukakanyavu bulinganga okusinza ebifaananyi ne baterafi kubanga ogaanyi ekigambo kya Mukama naye akugaanyi okuba kabaka. Kansome Musumba kansome osaze bosome kansome ntandikide ku 10 kandi kati nze story mpuliranga eyebuulira yokka kandi ntandikide ku 10 ab'olusungu obasaaside nabo basomere katubawe version yen tukomye ku 2:3 1 Samuel 15:10 Now the word of the Lord came to Samuel saying, I greatly regret that I set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. So when Samuel rose early in the morning to meet Saul, it was told Samuel saying, Saul went to Carmel, and indeed he set up a monument for himself. And he has gone on around, passed by, and gone down to Gilgal. Then Samuel went to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. But Samuel said, What then is this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen which I hear? And Saul said, They have brought them from Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed. Then Samuel said to Saul, Be quiet, and I will tell you what the Lord said to me last night. And then he said to him, Speak on. So Samuel said, When you were little in your own eyes, were you not head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? Now the Lord sent you on a mission and said, Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? And Saul said to Samuel, But I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission unto which the Lord sent me, and brought back Agag king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. So Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Good. And to heed than the fat of rams. For rebellion is as sin of witchcraft, is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you from being king.
tugende ku lwabiri mwenya. Tugende ku lwabiri. Awo Sawulo n'agamba Samwiri nti nayonoona kubanga nasobya ekiragiro kya Mukama n'ebigambo byo kubanga natya abantu neŋŋondera eddoboozi lyabwe. Obulwa buli ku lwabiri ne ku lwabiri mwenya kubanga natya abantu neŋŋondera eddoboozi lyabwe. Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Yatya abantu n'agaana okugondera eddoboozi lya Katonda. Abantu abataategera instructions basooka ne balondamu ensava zonna ne bagamba nti ebyo bisigale. Katonda yali agambye bisaanyeewo byonna. Ekibi ky'Abamereki kyali kirinnye nga bayina okufa okuviira ddala ku kabaka paka ku mukopi n'ensolo zeena buli kintu kyayo. Katonda ayagala nnyo ate akyawa nnyo. Actually yembala ya buli muntu kubanga tuli mu kifaananyi kya Katonda. Bwe tuba twogera ku kufaanana ku kifaananyi kya Katonda twogera ku characteristics. Abantu bonna abalina okwagala okwensuso balina okukyawa okwensuso tolinnyanga mu area yaabwe ey'okukyawa. Yes. Tutegeregana. Ayagala ennyo. Akyawa nnyo. Amen. Teri muntu wabulabe ng'omuntu abeera wakati awo nga bonna abaagala. Alimba. Oyo mutemu. Weegendereza nnyo. Omuntu ayagala era n'ekyayagala kirabika. Okwagala kulabika. Kuba kubeera mu bikolwa. N'okukyawa kulabika. Naye ebireetera okukyawa biri ebi. Obujeemu, obutawulira. Disobedience and rebellion. Being rebellious is very dangerous. Ate ekimu kyekizaala kinne waakyo ate bitambulira wamu. Naye nga bagamba nti ekinula ennyana kibeera mu kibeere kya nnyina waakyo. Ye ennyana neegaana okulya obusubi kubanga erinayo ekibeere kyeyinuliddeko. Ejja kuyonka. Kaka n'abantu abakola amalala mu maaso ga Katonda ne bwe ba kampuni ng'eno omuntu n'atufuukira ekizibu abaayo n'ekyeyeeyinula. Wabaayo abamwogereza bamugamba bugingo tamanyi na kyayina, short media temanyi na kyerina, bugenda kugenda tujja kukuwa n'obukulu. Be baana baasuula Sawulo. Bamulaga nti be bamufuula kabaka. Yeerabidde. Katonda yakufuula. Yeerabidde. Mukama tusaasire tukosa ebigambo nga biriko political affiliations naye nga twogera njiri era nga twogera mazima. Never rely on the people's power. Katonda yasimba abakulembeze bw'aba akusimbye era bw'aba akusiimye ajja kuteeka mu bantu. Era bw'oba oyogera kino kyakwagalamu Katonda yakikoze. Abantu bali bo bagamba nti people power. Abantu tebabaweera bujulizi. Amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu gawanula kabaka. Ne Katonda ne yejjusa. Katonda ali ku record. Eyeyama nti talyejjusa. Si mwana wa muntu okwejjusa oba okulimba. Ayogedde n'okukola talikola. Numbers 23 verse 19. Mu kitabo kyekimu kino yasitula omunaku mu nfuufu. Omunaku gwe yasitula ne yeefuula mukoko. Olunyiri lwa 10 n'agamba nti nejjusizza. Oh my God. Ey'Oluzungu egambye ati mpulidde eky'Oluzungu kizitowa nnyo. Agambye ati olw'ekumi. Now the word of the Lord came to Samuel saying, I greatly regret that I have set up Saul as king. Nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka. Kubanga zeeyo ennyuma obutangoberera. So takoze biragiro byange. So takoze biragiro byange. Kati kana akantu kano kusinga kakwata kufa abalokole.
twalokolebwa okuva mu madiini ge twavaamu nga bambala amaganduula nga bakwata emisalaba eminene nga bambala enkofiira nga buli kimu kiri perfect era nga basomye nnyo theology naye omusana ne gutwakira nti awo tuteekeddwa okuvaawo tugoberere Yesu ne tukkiriza Yesu ne tulokoka era emabega yonna tutambudde bulungi myaka gy'enkaaga 5 mu myaka gy'ana 5 nkaaga obulokole butandikira okucanka mu Uganda nkaaga 7 olulimi olwali lukola mu church nga tuyitibwa abooluganda nali sinazaalibwa but history abeerawo naye ng'olulimi olukola abooluganda Mukama yebazibe tebaalinamu omuntu alina kitiibwa alina okuyitibwa era nga aba n'okuyitibwa muwulizi wa njiri musomesa wa bayibuli mutume oyo ne bw'okola otatatula mu kanisa ayina ekkanisa mwasabira naye ayina okutambula n'agenda n'akola ki n'abuulira enjiri omutume agenda n'atereeza ekkanisa amubuulizi w'enjiri evangelist bannabbi obuweereza 5 5-fold ministry you are either a pastor a Bible teacher an evangelist an apostle or a prophet gwe mukono guno Bible gwegamba nti n'omukono ogw'amaanyi Falaawo alibaleka era Falaawo tumwesimatulako lwa mukono gwa Mukama ogw'amaanyi omukono guba n'engalo 5 era bw'ozaala omwana ng'alina 7 zinendera mulina okusala amagezi agazirongoosaako you understand kakati mu mwaka gwa 2000 ne tulumbibwa kuba ne bwe nalokokera mu 1992 nga chachi y'abalokole tena bitiibwa bye baaleka mu ddiini ojjayo kiri nti gye twatandikira lwali Luganda. God has made us what we are not. Yes, lwali Luganda fena twalinga lwali Luganda abamanyi nti ali waggulu waffe Katonda abeera Mukama waffe era bwe kugamba nti Mukama waffe yeebazibwe tosobola kulowooza nti waliwo alina ku kitebe era nga yeeyita na mukulu wa bulokole Mukama waffe ng'abeera ogwo Yesu era ng'ekibuuzo ekibuuzibwa ebyamagero nga bitambula ejjengo ly'ebyamagero nga liri mu Uganda yonna ne mu mawanga agatwetoolodde ng'ekibuuzo ekibuuzibwa nti ebyamagero byo tubirabye naye ekitebe kyammwe kiri luddawa nga buli mulokola akimanyi nti ekitebe kyaffe kiri mu ggulu kati wenjogerera mu Uganda mulimu ebitebe nga 7 buli kimu ne pulezidenti waakyo naye abalema bakyatambula. Musumba tutekwa kuwumulamu katono nga bulijjo naye ekikulu tutekwa kudda wano Musumba waliwo ekinene ekiriwo kati wano waliwo ekinene nze nsoose kujjayo kya mwoyo nti abagudde bagudde lwa bantu eddoboozi okuva ku ddoboozi lya Mukama n'okwegomba obwegomi n'ogamba nti kaakati naye ffe tunaabeera nga tuli miliyoni 10 n'okusoba nga ffe tetulina akibishopu tetulina mukulembeze naye mwaweera mutya abatalina mukulembeze nebirabira nti waali kati amaanyi g'abantu olina okugegendereza eno mu bulokole gakusuula wawulira nti oli musumba naye tiwawulira nti oli bishopu laba bw'osuula n'ekiri kye wawulira ekiriko n'empeera ennene mu ggulu era kasookedde tutandika okufunawo abantu abeegomba okudda emabega ne bambala ebyambalo n'ebitiibwa ne babifuna ku luseedi teziriiwo batono nnyo abakyazikola n'abazikola si beebo abalina ebitiibwa tewali bishopu akola ku luseedi tewali akibishopu akola ku luseedi mu balokole soogera ku ddiini naye abakola ku luseedi be baana bano bakisekka abakyali abato basebyala abaagaana ebitiibwa ebyo n'abeera evangelist ye mu bulizi wangi n'ekkanisa ekitintale yagisuulayo eriko abasumba abagisumba ye yadduka yagenda mu njiri abeera mu ku luseedi abagoberera eddoboozi ly'abantu abantu bwe baamala okuwera Katonda yabalojekiti ne wabaawo ababalingiriza bwe nebagenda naye abo omuntu afuuka pulezidenti waabwe tuwumulamu abo omuntu afuuka gibishopu waabwe ali ku Salt TV nawe ali ku Salt FM gino gy'emisingi tugenda kuwumula ate tukomewo Musumba Lozesi Bugingo akyali wano katude tugenda maaso ne programu emisingi ate programu Omunnyo Ku Makya tulina Omusumba Lozesi Bugingo twogera ku ddoboozi lya Mukama n'eddoboozi ery'abantu Omusumba ogambye nti eddoboozi ery'abantu bw'oligoberera bw'oliwuliriza nova Katonda ogudde era olwaliro singa bakoze olukuŋŋaana lw'abasumba bonna ab'abalokole
kubanga beba decision makers ne baba kunganyiza obekololo obenambole ne baba buuza omwawa niko omukono agambe nti Katonda yagamba tukwate ekkubo ly'eddiini tufaanaganire ddala nekye twalokoka okuvaamu omuntu awaniko omukono agambe nti bw'ati oyogera Mukama yagamba akimuseeko nti yagamba tukole hierarchy tukole structures tukole eddiini kuba nze nakiraba n'olwekyali ekkololo nga baaniriza owekitiibwa pulezidenti waffe ng'abalokole abali mu miliyoni 10 n'okusoba tewawezeewo wadde 3,000 naye nga bamugamba bakulaakulanye bafunye akibishopu Katonda agamba nti ddala omuntu gwe nakola okuva ewatali Samwiri ekisooka 15 ajjukiza okuva kule 10 awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijira Samwiri nga kyogera ng'ayogera nti nejjusiza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka abasajja bonna abatukulembera bwe baali tebannaba kukula kufuuka baddokita nga kati buli kanisa kumpi mu Kampala buli agirimu dokita enjiri yali ebuulirwa okwagalana kwaliwo tewaaliwo okwesalamu tewaaliwo okweyawula nga bwabeerawo ekizibu bayimirira wamu nga balina ne solidarity egamba nti leero night prayer mu Lubaga division ebeerewa Professor Kayuwa wokka nga Luganda betunulanga abooluganda musobola okulaba mu Makindi ne mugati night prayer ebeere waagundi ezirotating endala egende waagundi naye kati ekiriwo nti omuntu aleeta n'emmotoka n'agisimba ku mulyango gwa church abayite bagendewo omusajja ow'amaanyi abeera takyaliwo Oluganda luba terukyaliwo ye judgment yo lubeera terukyaliwo mubeeramu kati okweyagaliza onalinga omu yasanga banne nga bakuŋŋaanye abasajja ba Katonda babuulidde enjiri okumala ebbanga n'amagama gaawo you mean I'm the only man who have just arrived nga tewaliwo maani gwalabawo talabawo balala kuba yatuukawo nga abagwa mu kitiibwa kye mighty man of God tebaliiwo nabo ne bamuga taata go wakatuuka naye nga abaliwo balinga 3 basajja ba Katonda tebasula wuwe okitegedde nkitegedde naye nga eyo demand y'abantu si ya Katonda Katonda bw'akukuza talina na limiti asobola okukukuza n'akufuula kyonna sigala ng'oli mwetowaze ndaba Samwiri agamba Saul tonaba nokumanya Saul tonaba mutegeera amugamba ono nti when you were little in your own eyes were you not head of the tribes of Israel kati ate olusungu abo tekijjayo bulungi olw'17 lw'osoma Samwiri ekisooka 15 onyina 17 Samwiri n'ayogera nti newankubadde nga wali mutono mu maaso go ggwe tewafuuka and see where you not batekola wa bakufuula bufuuzi did not the Lord anoint you king over Israel ekitegeeza Samuel amanyi ne history ya Saul bulungi olwaliro okukola obulungi omusingi gwaffe tutegeeza abantu nti abantu ne babajjanga ne bakuwaana batya ekitiibwa kiwe Katonda era ne baza Mukama olw'omulembe guno gwe tusabira nga baddayo ku masomero nabo bennyini bwe bafuna obubonero bwabwe nabo bagulumiza Mukama abantu bakugamba oli wakabi naye babuulira ani owakabi abantu bakugamba oli w'amaanyi naye babuulira ani w'amaanyi Yesu abantu bagamba okoze nnyo tulina abantu betulanga nabo wano kambakubira akalango naye ate mbawereka ekifaananyi MTN tubaagala nnyo kakati bali mu bizinesi bo naye akalango kakati akaliwo ebyo abantu bye banyumirwa ono ayali awaana bamuwoleyo yasinza olwawo okusanga omuntu ayingira church ng'agamba Yesu ebigambo ebyo ebitiibwa yabimalayo gwe nsibuko yakiira wakiira
gwe naye akalango kawunzika bulungi era kamaliriza ng'oli akoze eki naye oli teyagaana bitiibwa yamugamba ne sirina sente olwayo ebitiibwa era esaidi eyo siwakyamu tuleese kyakulabirako nti abantu ng'omaze okukwata sente booti ekitiibwa kye batawa Katonda basobola okujja ne bakikuwa ne bagamba gw'osibukako n'obulamu gw'osibukako n'ekiira era singa sigwe Uganda singa egwa ensi eno ogitadde at stake naye ng'oli anoonya emitwalo aga nanti kyembadde nga nti akalango kawunzika bulungi oli yawunzika era amuviiridde yamuviirako actually tiyatwala worship tiyatwala praise yagaana praise ezo akalango kakute nnyo k'amaanyi naye nkaleesenga kyakulabirako nti olabe ensi bwefaanana Katonda amala okusitula oli naava eri ng'ayimba Apollo omugogofu ow'ennyinda empanvu ow'amaaso agalinga endege ndi mumpi oli mumpi oli mumpi ndi mutini oli mutono ennyindo yo sirabanga empanvu natandika kuyita amaaso go sirabanga bwe galinga agende nakuyita omunene nengaza programu yo bwe tubeera ndi katono nga interaction yenyuma omuntu ajja n'akugejjesaawo Saulo bamuga nti gwe osana nakujjukira nasooka yagenze ku lutalo nasimba monument kitegerekeke nti yayita waawo naye mission gye yagenzeeko n'amaanyi agali mu kukuba adui sigage ga Katonda maanyi ga Katonda oyagala bakujjukire so toyagala bajjukire Katonda do you understand onzijukiza Herode naye abantu bamuwaana abantu bamugamba mu bikola batume essula ya 12 bulira eddoboozi lya Katonda malayika n'agamba tubeera mu maaso ga Katonda si bw'ayogera be bantu kamuwa oluyi basobola okuwanika weewala amalala weewala obujeemu manya gy'ovudde tegeera w'otuuse n'ekisa ekikutuusizaawo era yimusa Katonda waggulu olutalo lwadde terunaba omukulu yajeemedde ddala ali ku people's power batusonyiwe bannannyini kintu ekyo ffe tuli si kyabwe kati si kyabwe newa bw'oba olaba wano kati kisibuka wano ne tekibangako kyabwe kati bw'oba olaba wano kisibuka wano abantu people's power yajeemesa king the anointed king called Saul Katonda nawulira nga tayagala namulabako era sisobola kwewuunya bwe sisanga Saulo mu ggulu kubanga nannyini ggulu yamugulako olutalo bwakutuma kola kyakutumye ulira akyakola ebikolobero tannaba tubadde tukomye ku lwakumeka tubadde tukomye ku lwa 24 awo Saulo n'agamba Samwiri nti nayonoona kubanga nasobya ekiragiro kya Mukama n'ebiragiro byo kubanga natya abantu eŋŋondera eddoboozi ly'abantu kale nno kaakano nkwegayiridde nsonyiwa ekibi kyange okyukire wamu nange nate nsinze Mukama Samwiri n'agamba Sawulo nti siddayo naawe kubanga ogaanyi ekigambo kya Mukama ne Mukama akugaanyi okuba kabaka wa Isirayiri. Awo Samwiri n'akyuka Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Yes. Now therefore, please pardon my sin. Kati linda mukatona engeri gy'oyogera nga oyogera luzungu. Kanyamba abo oluzungu abo. Yes. Bakozesa nnyo akagambo ako. The voice of the people is the voice of the Lord. No. Biblically it's not true. Yeah. People have already spoken nonsense. Kati ensi yonna eya western world eyogera nti ebisiyaga lyekkuba eryogendamu kyekituufu si kyekituufu naye omanya amawanga agakiwagira n'obugagga bwe galina n'abagagga babeera abasiru n'abangi balimba eddoboozi ly'abantu terisobola kubeera eddoboozi lya Katonda. Eddoboozi lya Katonda lyetengeredde lisigala lirye. Yes. Liri very clear.
agamba nti now therefore please pardon my sin and return with me and I may worship the Lord. But Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. Ulire kyaddako olwabiri mu musanvu awo Samwiri ne atuuliriza yakatwegattako tuli mu Samwiri ekisookeso ya 15 twatandikidde ku lwa 10 nga twogera ku malala agaleetebwa abantu omuntu n'ava ku biragiro bya Katonda kubanga awulira olwogolo olube lw'abantu abangi abamugamba mbwa wamaani kati tutuse ku lunyiriro lwabiri mu musanvu awo Samwiri bwe yakyuka okugenda n'akwata ekirenge ky'ekyambalo kye nekiyulika olwabiri mu 8 awo Samwiri n'agamba nti Mukama akuyuzizza Mukama akuyuzizzaako obwakabaka bwa Isirayiri leero n'abuwa muliraanwa abo akusinga obulungi era maanyi ga Isirayiri talirimba so talyejjusa kubanga si muntu yejjuse n'alyoka ayogera nti nayonoona naye nzisaamu ekitiibwa kaakano nkwegayiridde mu maaso g'abakadde b'abantu bange ne mu maaso ga Isirayiri okyukire wamu nange nate nsinze Mukama Katonda wo olwakyamwagala oyo mizibuwo awo Samwiri n'akyuka nate okugoberera Sawulo n'asinza Mukama kandusome tandikira ku and as Samuel turned around to go away, Saul seized the edge of his robe and it tore. So Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you today and has given it to a neighbor of yours who is better than you. And also the strength of Israel will not lie nor relent. For he is not a man that he should relent. Then he said, I have sinned, yet honor me now, praise before the elders of my people and before Israel, and return with me that I may worship the Lord your God. Your God. Katonda avudde yamuvuddeko dene ayagala abaddeyo bombi amuwese ekitiibwa bagambe bakyali bonna akyayagala ekitiibwa mu bantu mu bakadde kabaka alese Sawulo kabaka alese nabbi Samuel naye ng'ekituufu kiri nti Katonda yamugobye ndumalayo. So Samuel turned back after Saul and Saul worshipped the Lord. Naye omanyawo ekyaliwo Samwiri yalina okuddayo kubanga kati takyayogera na Sawulo gwe yafukako amafuta omulenzi we kati ayogera ne General Sawulo kakuta olugoye n'okuluza n'aluyuza then kati ali ku order za kinnamajjeege akutta kati bw'oba okyayagala okubeera omulamu odduka okyuka n'okola kyayagala naye nga okikola kungulu tokikola munda era bwe baddayo Samwiri n'agamba bw'ati olwa 32 awo Samwiri n'alyoka ayogera nti mundeetere wano Agaji kabaka w'Abamereki. Agaji n'ajja ng'akumba Agaji n'ayogera nti mazima obalagaze bw'okufa buyise yalowooza ayitiddwako Samwiri n'ayogera nti ng'ekitala kyo bwe kyafuulanga bakazi bo obutaba na baana omusajja yali mutemu Katonda wange yettanga bakazi be Samwiri n'ayogera nti ng'ekitala kyo bwe kyafuulanga abakazi oyattanga abasajja bwe kyafuulanga abakazi obutaba na baana bw'atyo nnyoko bw'aliba talina baana mu bakazi awo Samwiri n'atemera Agaji mu maaso ga Mukama egirugaali nabbi akoze omulimu kabaka gwe yandibadde akola bamugamba genda obatte ne kabaka omute toleka wona kimu
Samwiri nabbi atemye Agagi kabaka w'Abamereki kabaka w'Abamereki oh, yes. amutemye omulimo Saulo kye yali alina okukola ku ntandikwa kandusome then Samuel said Yes. Then Samuel said, bring Agag, king of the Amalekites, here for me. So Agag came to him cautiously. And Agag said, surely the bitterness of death is past. Kubanga bamulesewo okuva eri kati nenabbi bw'aba amuyise kitegeeza kati yafuuse dda muganzi tamanyi nabbi amuyitidde mu busungu yaleese buli kavuyo. But Samuel said, as your sword has made women childless, so shall your mother be childless among women. And Samuel hacked Agag in pieces before the Lord in Gilgal. Ono nabbi yatematema omuntu atuukirize ekigambo kya Katonda agondedde eddoboozi lya Katonda ye talina bwaddayo ng'ekyaleese ebizibu akimanyi. Kati tulina bye tulowoozaako nga bibiri either yakomawo kubanga omukulu ono ow'eggye yakyusizza langi ne feesi amuyuliza n'ekyambalo. Kati bw'ogamba nti osigala ogenda nga n'ekyambalo akiyuzizza kati aba ayuza ggwe. Ekyokubiri ekyamukomyawo n'akomawo ne Sawulo kye ndowooza kwe kudda amaliriza omulimu guno ogutamaliriziddwa kubeera agumaliriza. Bayibuli egamba nti awo Samwiri n'alyoka agenda e Rama. Sawulo n'ayambuka mu nnyumba ye e Gibeya ekya Sawulo. Samwiri n'atajja nate kulaba Sawulo okutuusa ku nnaku kwe yafiira. Weewalanga nnyo omuntu ajeemedde Katonda asobola okukubya kibooko. Yamwewalira ddala kubanga Samwiri yanakuwalira Sawulo. Mukama ne yejjusa kubanga yafuula Sawulo kabaka wa Isirayiri. Kandusome tuwunzike. Then Samuel went to Ramah, and Saul went up to his house at Gilgal of Saul. And Samuel went no more to see Saul until the day of his death. Yes. Nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. Yes. Musumba tuyina eddakiika ziri 3 mbadde nsaba nti obubaka obukuŋŋaanye eddoboozi lya Mukama ekiragiro kya Mukama kirina okugonderwa. Bw'ogaana okugonda oteekwa kubanga osuulibwa rejection. Mukama akurejectinga. Ndowooza kyekyatuuka ku Sawulo. Weegenderezenga nnyo enduulu. Weegenderezenga nnyo abantu abakwetooloola bye bakugamba. Nga Sawulo buli kabaka muno mu Bayibuli singa tubadde n'essaawa nga 3 nandikulaze bakabaka abagenda bagwa olw'abantu ne Daliyo yennyini mu Daniel essula ya 6 etteeka eryasuula mukwano gwe Daniel mu bunya bw'empologoma bantu be baalireeta. Ne kabaka Akaswero mu kitabo kya Esther etteeka lyakola lita Abayudaaya bona naye nga Kamani awalana Mordecai yekka era bantu yamugamba agenda namusasulira amabanja gonna ag'obwakabaka obanja bonna obuli awagenda bujjawo yali katikiro omugagga. Eddoboozi ly'abantu ne Nabukadduneeza abantu be bamugamba nti okoze nnyo Daniel essula 3 gwe kati osaana kubeera kabaka osaana kubeera Katonda. Yasuulibwa n'amaliriza ng'ali omuddo ng'ensolo. Abantu basobola okuwanula. Nkwegayiridde nnyo atuwuliriza bino tebiri political biri spiritual. Weewala amaloboozi g'abantu n'okulooza nti abantu be bakumeekinga. Abantu kirabo ekikuweebwa Katonda ng'akusiimye. Yes. Abantu bajja luvannyuma. Era nga tumaliriza eŋŋombo zino nzitya nnyo. Omuntu ogamba nti ajja lwa maanyi g'abantu nkitya nnyo. Omuntu agamba nti ku lw'abantu abantu for the people by the people buli lwempulira people mbuuza why have you put God? Nze siri muntu awagira ate siri muntu awakanya nga sirina nsonga naye ng'omusajja wa Katonda yayitibwa era alabye ku Katonda bw'akola nkyakuga nti Katonda akyakola
naye buli kintu kyonna kyoweenyigiramu sooka olabe Katonda. Anti era baleeta demokrasia kuba democracy gye bagamba democratic government, which is the government of the people, by the people and for the people. Era bebamu era ye democracy oyo agenda asaasanya ebisiyaga. Yes, bebo. People's will people is always against God's will. Ekitaliimu Katonda tokibeerangamu. Sooka ng'onoonye Katonda nga tonnatamira kibiina kya byabufuzi, tonnatamira ki, sooka olabe Katonda ali honored where. Yes. Kubanga teri bukulembeze butava eri Katonda oba buvudde mu demokrasi zaakako oba bukulembeze bwa nnono. Era kyekinjagaza bakabaka kati mu bitundu ebyenjawulo betulina mu Uganda kings wadde nga amanya gaabwe mu lulimi lunnansi gakyuka. Owaffe yekka ye kabaka nonde mwena Mutebi, owa Tooro omukama wa Tooro, owa Busoga Kyabazinga wa Busoga. Naye mu luzungu bonna ba kings ekibanjagaza they all honor God. Ebiri wansi eby'abantu wadde wansi waabwe waliwo abalogologo n'abasamize naye tebabayisa mu kamwa kaabwe. Ntegerekese bulungi kubanga omulokole andaba ayinza obutantegeera. Bakabaka the kings all over here, abakulembeze ab'ennono bonna tuwali ayatula sitaani. Yes. Kabubeere bufumbo bwabwe babutwala wa Mukama babagattira mu naye era nga lwa basamize wali abeetoolatola naye bano tebabaliko organizinga tebabayisa mu kamwa kaabwe. Sebo kabaka okuyisa Mukama kintu kinene. Bakitegeera nti Katonda yalonda yasimba abakulembeze. Sitaani afuna bazingazinga awo. Ate nabo abakulembeze ab'ennono abali mu Uganda nabo bayinako bakijja. Ekyennyanja bwe kiba kivunda kiva ku mutwe. Naye owekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne maama Janet Kataha family first family tujogereko erimu n'omusumba mulamba Patience. Esaala kati ozizaayo. Esaala yandibadde awo but they honor God. Remember in the COVID time how many prayers were conducted in the State House. So tetusobola kubanga omukulembeze era Mukama gwe yakozesa okurestoringa kingdoms atya Mukama ate kingdoms eziri badde restored ate zo ne zitatya Mukama. So kekalembeza ngenda kunoonyereza ndabe ne National Prayer Day. Erabika nayo yatandikirawo mu State House omuleka tuyina National Prayer Day. Prayers are all over here but era owulira kizibu nnyo ne State of the Nation address okukolebwa President nga teyaleese kumpi Bible mutwe. Ensi eno erina omukisa no wonder twakole batukulembera okukola etteeka erigaana ebisiyaga. Ndooza Musumba yogere ekigambo eri abakulembeze bonna. Njogere abantu ate tebakuwanikanga. Katonda buli muntu yenna akukubira enduulu asanga Katonda amaze okukukola. After God making you, people will approach you, but beware of their utterances, of their worship and praise. Praise actually. Praise. Abakuwaana. Beware of that. Bw'onoobeera omwegendereza ne weekuuma ebintu ebyo olibeera bulungi n'abaana bo emirembe n'emirembe. Bangi abali kulumba kubanga Sitaani ajja kulumba kubanga walemera Katonda. Naye lemera Katonda eno ensi tekungulwa obudde butuweddeko nandibawaddeyo akagero kamu ak'omusajja nawe gw'omanyidde ddala Alexander the Great. Yes, Alexander the Great. Ojjukira kye yakola? Anti yagamba babanga bagenda kumuziika bw'alibanga afudde. Sente bazisaasaanye. Omulambo gwe babanga baguziika omukono baguyiseemu mu coffin. Kati n'abagambe eddaame lye lyonna bwe limala okuggwayo n'ababuuza lwaki. Ne bamubuuza lwaki. N'abagamba sente bisaaniiko byennyini tezisobola kukulemeza wano. However great you can be, it's all vanity. It's vanity. Don't forget the name of the Lord. Amen. Twebaza Mukama olw'akaseera nga kano ekigambo kyengenze nakyo Musumba nti omukulembeze awuliriza abantu yegendereze oleme okumaliriza nga Sawulo bwe yamaliriza. Mukama abatukuumire tuddemu tusinkana olunaku olwokubiri emisingi bwe gityo bwe gitambudde Omunnyo Ku Makya bwe gityo bwe gitambudde musibe bulungi era musule bulungi mwera.